yino engeri sitaani gyazikirizamu abaana ba Katonda. Olwaleero nkuleetedde engeri sitaani gyazikirizamu abaana ba Katonda. Bayibuli egira mu kitabo kya Peetero ekisooka essula 5 olunyiriri olw'omunaana. Sitaani atambula ng'empologoma, si mpologoma naye yeefuula empologoma, anoonya gw'anaalya. Mukama waffe bulungi yeebazibwe nnyo. Sitaani atambula mu nsi eno ng'empologoma, tatudde 24/7. Sitaani akola overtime okuba ng'afunayo at least gw'anaalya. Kati simanyi oba anaalya ggwe. Mukama waffe bulungi yeebazibwe nnyo. So sitaani akola butaweera okulaba ng'azikiriza abaana ba Katonda, naye ggwe ng'omwana wa Katonda olina okutegeera enkweze. Olina okutegeera enkweze. Mu ndagaano enkadde era kyali kye kimu. Sitaani ng'atambula anoonya gw'anaakola ki? Gw'anaalya. Bwe kiri okuva ku mulembe gwa Adamu mpaka olunaku olwaleero abaana ba Katonda sitaani abanoonya 24/7 okulaba nga bazikiriza. Waliwo omusajja mu Bayibuli mwena gwe manyi obulungi, bamuyita Yobu. Yobu yali musajja atya Katonda. Yobu yali musajja nga yeekuuma amateeka ga Katonda. Yobu ng'atambula mu butuukirivu n'obutukuvu, ali mu ndagaano nkadde. Mukama nga yeewandiisa omusajja gwe bayita Yobu. Buuza sitaani, Mukama yabuuza sitaani, sitaani ovaawa? Tiveeyo mu nsi kutambula. Namubuuza olabe ku musajja wange Yobu. Nga Mukama yagala kwewanira ku sitaani. N'agamba oyo Yobu atiira bwerere Katonda tomutaddeko olukomera alwo. Kitegeeza nti sitaani yali agezaako Yobu emirundi n'emirundi okulaba nga amukuba eno n'eri naye nga tamusobola. N'amulemerera olw'ensonga Mukama yali atadde olukomera ku by'obugagga bya Yobu. Naye Mukama n'aggyako olukomera, mwenna ebyatuka mumanyi bulungi nnyo. Ebyobugagga bye ne bikubwa, naye omusajja n'asigala ng'anyweza Katonda. Naye kino kye njagala otegeere ku Yobu. Yobu yali musajja ng'atya Katonda, nga tatambula mu bubi bwonna ng'atambula butuukirivu n'obutukuvu. Yobu yali yakola endagaano n'amaaso ge. Muliiza bulungi nnyo. Mukama yali yateeka ebyobugagga bye nga biteekako olukomera, omulabe sitaani butabikwatako. Naye omanyi bwe kyava? Yobu yali yakola endagaano n'amaaso ge obutakola bwenzi, obutayaka. Amaaso ga Yobu Mukama Katonda tegateekako olukomera. Naye Yobu ye nga ye yasalawo n'akola endagaano n'amaaso ge okulaba nga amaaso ge tegakola bwenzi, amaaso ge tegatunula ku bukabakaba. Kambasomere omulabe. Yobu essula 31 olunyiriri olusooka agamba ati, wuliriza bulungi. Nalagaana endagaano n'amaaso gange, kale nnyinza ntya okutunuulira omuwala? Kubanga omugabo gwa Katonda oguva waggulu kye ki? N'obusika bw'omuyinza w'ebintu byonna obuva waggulu, si bwe buyinike eri atali mutuukirivu? N'okulaba ennaku eri abakola eby'obujeemu? Talaba mu makubo gange? N'alaba ebigere byange byonna? Obanga nali ntambulidde n'obutaliimu, obanga ekigere kyange kyanguye okukuusakuusa. Naye wano wenjagala onootinge mwana wa Katonda, wano wenjagala onootinge. Mukama yeebazibwe. Wano wenjagala onootinge. Agamba nalagaana endagaano n'amaaso gange, kale nnyinza ntya okutunuulira omuwala? Kubanga omugabo gwa Katonda oguva waggulu kye ki? Yobu yali yakola endagaano n'amaaso ge n'agaana, n'agamba as for me Job, sigenda kutunuulira mukazi yenna. Sigamba nti Yobu yatambula ng'azibiridde, nedda. Yali yasalawo okuba nga tagenda kutunuulira mukazi yenna mu ngeri ya bukabakaba. N'akola endagaano n'amaaso ge okuba nga amaaso ge tegeeyonoonesa. Yobu ateekwa okuba ng'alina kyategeera kyabikkulibwa nti bw'otunuulira omuntu waliwo ebintu ebigenda mu ndaayo. Bwe biyingira mu ndaayo otandika okutawaana nabyo. Yobu yamanya nti amaaso ge galinga geeti, waliwo ebirina okuba nga biyingiramu. Kati n'amanya nti kati Mukama atadde olukomera ku byenfuna byange, naye nange ngenda ateeka olukomera ku maaso gange. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Yobu n'asalawo n'ateeka olukomera ku maaso ge galeme okwonoona. Obuzibu bwe tusanze ng'abaana ba Katonda, naawe ojjukira omulamwa gwaffe gugamba nti engeri sitaani gyazikirizamu abaana ba Katonda. Obuzibu bwe tusanze ng'abaana ba Katonda ennaku zino nti twesanze nga tuggudde enzigi zonna entugulira omulabe n'amala okuyingira. Yobu yamanya nti ekiyingira mu maaso ge kigendagenda ku mutima gwe kimutawaanye. Mukama waffe bulungi yeebazibwe. Abamu otawaana n'ebintu by'otawaana nabyo olw'ensonga waleka ebintu ne biyingira mu ndaayo, kati either oba obiriko oba tobiriko byo byennyini bikomawo. Kubanga buli kintu ky'otunulako kisitowalingibwa mu mutima gwo. Kati ekijjula mu mutima gwo kye kifuluma wabweru.
mukama waffe omulungi bazibe nnyo. So ng'omwana wa Katonda olina okubeera very careful biki by'otunulako, biki by'oyingiza munda mu ggwe. Ebyo by'oyingiza munda mu ggwe mukwano gwange olina okutegeera nti emmeeme eyo kyeri mu kulya. Mukama waffe omulungi bazibe nnyo. So Yobu yakitegeera n'agamba sigenda kweyonoonesa, sigenda kutunula kubanga saagala mutima gwange gutawaane, saagala mbeerawo nga ntawaana. Mukama tatadde lukomera ku maaso gange, Mukama atadde lukomera ku byenfuna byange, amaaso gange tegagenda kweyonoonesa, ngenda kutambula mu butuukirivu n'obutukufu. Kane Mukama Katonda ayinza okuba nga tatadde lukomera ku maaso go, amaaso go galina ku control, osobola okusalawo kyolaba nekikyotalaba. Ngamba ku ssimu ye osobola okusalawo kyolaba nekyotalaba. De facto tukyandaba sawa zino osazeewo okuba ng'ondaba. So ekitebe kiri osobola okusalawo by'ogamba nti bino sijja kubiraba, bino nja kubiraba. Nemanya nti buli kyosalawo kirina consequence mu bulamu. Kamponyumize n'omusajja omulala bamuyita Dawudi. Dawudi naye yasanga incident y'emu. Dawudi yagenda ng'atambula waggulu eyo, yali musajja mulwanyi, omusajja alwanya entalo. Kati lumu yayambuka eyo waggulu ku lubiri lwe, waggulu ku rooftop, n'atambula. Bw'ala kyatambula omusajja Dawudi, kabaka ono n'alaba omukazi ng'anaaba, omukazi ng'ali bwereere, bali babita Basheba. Bayibuli egamba omukazi ono yali alabika bulungi nnyo, yali yakava mu nnaku ze ng'ali mu kwerongoosa, yerongoosa bulungi nnyo. Dawudi teyadduka. Dawudi yali teyalagaana ndagaano n'amaaso ge, yasigalawo ng'atunudde. Musajja munne bwe yasigalawo ng'atunudde n'ategereza omukazi bw'anaaba bw'akola atya, okakana nga tatumiza omukazi w'abendi, okakana nga teyeebase naye, omukazi tafunye olubuto. Omukazi bw'afuna olubuto, musajja wattu Dawudi ng'apapala, ng'atumya bbaawe Uliya, ng'amusindika ewaka, omusajja ng'agana asiiza agenda waka nga tuli mu lutalo tulwana, ng'amuwa n'omwenge, amunywesa omwenge asobola okutamira ddeeka. Omusajja yagenda yeebaka wali ku mukeeka gw'abaddu abalala abali mu lubiri, teyagendaka. Kakana ng'omusajja tamusse, ekibi kimulondolo, kakana ng'omusajja akoze ki? Amusse atwale omukazi. Yamutola okubanga omukazi alamaze ofuna olubuto nga ekivume ekifuuse ky'amaanyi. So musajja wattu bw'atyo ng'akola ekibi ekirala ng'atta, kubanga ekibi kizaala kufa. Bayibuli egira mu Baluumi 6:23 nti empeera y'ekibi kufa. Naye ki ekifa? Buli kintu kyonna kifa olw'ekibi. Yobu singa yali musajja atatambulira butuukirivu n'obutukuvu, singa yali teyakola ndagaano n'amaaso ge, Yobu teyandibadde mugagga. Ebyobugagga bye byonna byandifudde, ekibi kyandibisse. Ekibi kitta obuweereza. Bantu bangi nnyo Mukama beesikisa obuweereza nga bufudde lwa kibi, lwa butakola ndagaano n'amaaso gaabwe. Abantu bangi bafiiridde obugagga bwabwe lwakuba nga tebakoze endagaano n'amaaso gaabwe. Bangi bafiiridde obulamu bwabwe bafunye esiriimu lwakuba nga tebakoze endagaano n'amaaso gaabwe. So bangi bagendagenda mu geyeena olw'okuba nga amaaso gaabwe tebakoze nawo ndagaano, bakyatambulira mu kibi. Bangi bafiiriddwa amagenda gaabwe lwa kibi. Future y'abangi efudde lwa kibi. Bangi mufiiriddwa abaana bammwe lwa kibi. Mmanyi kyatuuka ku mwana ono Basheba gwe yafuna, olubuto lwe yafuna. Omwana ono yazaalibwa naye omwana ono yalwala n'afa. Dawudi yeegayirira, Dawudi yasiiba ebisiibo, naye Mukama n'amugamba ne bw'onaasiiba ne bw'onaakola otya, omwana ono waakufa. Omwana naye yafa. Okay? Olw'ekibi Dawudi kye yakola. So ekibi kizaala kufa. Bayibuli nga bagamba the wage of sin is death. Kati kyakabingi nnyo omukwano gwe guno omulembe gwe tulimu waliwo ekisa kya Katonda, naye bangi bagenda kugenda mugenda lwa kibi. Sitaani adisitoyinga atya abaana ba Katonda. Ebiseera ebisinga mukwano gwange Sitaani takusobola wuuli, takusobolerawo. Kati kyakola kwe kukusendasenda akusembeze wonna waasobola okukubira obulungi, akwetera okuba nga akwonoonesa amaaso ga Katonda. Oolyawo otambula n'agamba laba kino n'okitunulako. First time okukitunulako tekyandibadde na buzibu kubanga oba okyalina chance ey'okuba ng'ogyayo amaaso go nga Yobu. Yobu yatunulanga bw'alabanga ekintu kyonna ekitali kya Katonda ekyesitaza ng'atunula ebbali. Bw'alaba ekintu kyonna ekyagala okuyingira mu mutima gwe ng'ekyakigoberawo nga kikyali kitono nga tekinnabasimba mirandira mu ndamu ye kubanga asobola okuba nga asobola kiwangula. Okusinga lwakireka ne kiyingira mu ndamu ye n'atawaana nakyo. Kati bantu bangi oleka ebintu n'omala okubitunulako ne biyingira mu ndamu gwe n'obeera nga Dawudi bwe yakola. Yatunulira omukazi ng'anaaba n'akuba obufaananyi n'abwoza mpaka ng'abukubidde ddala, mpaka ng'ekibi kizaaliddwa ng'assa omuntu n'omwana yatuuka kufa lwa kibi kimu. Bw'atyo ne muganda waffe jjajja waffe Adamu bw'atyo bwe yatutunda. Lwaki? Eva yawa Sitaani obudde bungi, yaddawo ne boogera bingi okukakkana nga mukazi wattu alidde ekibala. Sitaani yamugamba atya?
Mukama teyabagamba nti temulye ku miti gyonna egisigadde okujja ku guno nti ye yabalimba bwe munaagulyako mujja kubanga yawa sitaani obudde bungi. Wano wetusingidde ddala okuba nga tufeeringira bintu bingi tutegedde Mukama ayagala obutuukirivu n'obutukuvu, tutegedde nti akola ekibi mwana wa sitaani, tutegedde nti akola ekibi agenda kuyingira mu geyeena, naye obuzibu tuwadde sitaani obudde bungi, tuwadde sitaani ebbanga ddene nnyo okuba nga ayingira mu mutima gyaffe, kati bwe tutawaana n'ekibi naye nga ffe tuggula enzigi buli kaseera. Kubanga mukwano gwange owa sitaani obudde bungi, ogenda kuba nga weelimbalimba, ogenda kuba nga tosumululwa buli kaseera, ogenda kubeera nga kunjigiri kwange nnyini owa invitation sitaani buli kaseera. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So bw'abanga Yobu yateeka kufulu ku maaso ge, Mukama n'akwata kufulu n'agisa ku byobugagga bye, sitaani eraba nga tamuyinako access. Sitaani yakema Yobu mu bintu byonna nga tamusobola, ebyobugagga nga tasobola bikwatako kubanga byaliko olukomera, ate kuba yamugezako mu kwaka. Olw'okubanga Yobu yali yakola endagaano n'amaaso ge, Yobu teyasobola kuwangulwa. Sitaani bwe yagezangako okubako kawala kamutega nga Yobu ajjukira endagaano gy'akola ne Katonda ng'atunula eri, bw'atyo omusajja bw'atyo bwe yawangulanga. David on the other hand yali talina lukomera ku maaso ge, yabeerawo n'atunula mpaka nga biyingidde mu mutima gwe mpaka ng'ayonoonye. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ayagala sitooli ya David ogyagenda mu 2 Samuel essuula 11, ojja kuba nga sitooli ogisangawo bulungi, ogisoma ogitegeere bulungi nnyo. Waliwo omusajja omulala gwe tujja okwogerako ekyokulabirako ekirala bamuyita Joseph. Joseph naye yagwa mu kikemo kye kimu, mukazi wa Potifa yali ayagala okuba nga ayagala okwebaka naye. Ono yali mukazi wa mukungu w'amagye ng'ate musajja watu house boy, nga talina nase y'amaanyi mu nnyumba eyo, muddu. Olw'okubanga house boy naye ng'osobola okudda ewammwe, naye yali musajja watu yali ku buddu, nga omuddu ebiseera ebyo ngeri gye babayisangamu basobola okutta nga tebeebuuziza ku muntu yenna. Naye omusajja watu n'agaana okwonoona n'adduka emisinde. Mukwano gwange gwe asigala okunegotiatinga ne sitaani, simanyi kye weesiga. Waliwo amafuta agamu nga makambwe ennyo nga tosobola kunegotiatinga nago, ogenda kuwangulwa kubanga oli muntu. Nga kyosobola okuba nga okola ng'omwana wa Katonda, kudduka misinde nga Joseph bwe yakola. So ng'omwana wa Katonda, sitaani bw'atyo bw'ajja akudestroyinga, akugamba sembera mpolampola kubanga wooli tasobola kukwatako. Kati kyava akubanga akusembeza mpolampola, come close, bw'ajjawo enkomera zonna z'otaddewo bw'azigyawo kakana akudestroyize kubanga ayingidde mu mutima gwo nakwetera okwonoona. Bwakwetera okwonoona mu maaso ga Katonda oba ogudde enzigi, aba afunye access ku bulamu bwo. Kati abamu bintu bingi nnyo bimuyingiza mu mutima gwammwe, olwana nnyo okufulumya ebintu ebingi nga tebikyafuluma. Yet it would have been so easy singa tewatandika kutunda ku bintu ebyo. Era balina emize gye balimiddeko nga pornography. Ebintu bino bw'obituulako ebbanga ddene bitukeesa ne bifunga stronghold mu bulamu bwo. Stronghold kye kintu sitaani kye yeekwatako n'akyesibako. Mukama yeebazibwe nnyo nti buli kaseera ne bw'ogenda mu kusaba oluusi by'olaba. Buli kaseera ne bw'oba ng'oli awo otudde by'okola ki by'olaba, sitaani abikosanga stronghold okweta guilty ku mutima, okukyafuwaza endowooza yo. Kati ng'abaana ba Katonda ffenna tudduke ebintu byonna ebitali bya Katonda. Ebintu byonna ebikwetera okwaka bidduke, emboozi embi zidduke, emikwano emibi gidduke, tandika okutambulira ku luguudo olufunda. Bayibuli etugamba mu Matayo 7:13-14 nti ekikubo ekigenda mu magombe kigazi, batuga tutambule mu kkubo funda Mukama waffe Yesu. Ekkubo erigenda mu magombe gazi n'abalira babangi, erigenda mu lufunda n'abalira abatono. Kati gutambule mu kkubo ki? Bw'oba otambulira mu kkubo funda kitegeeza tosobola kukola buli kintu ky'oyagala, okola masitawo ky'ayagala. Bw'oba otambulira mu kikubo ekigazi manya nti gwe okola buli kintu kyonna ky'oyagadde, naye enkomerekero ya byonna kikubo kikutwala mu kufa. Kikubo kya sitaani kirimu emitego mingi ate kiba kisikiza, so omutego osobola n'ogugwamu nga togulabye. Atambulira mu kakubo akafunda kalimu ekitangaala, kalimu ebirungi bya Katonda. Omulabe sitaani oluusi ateekawo obusitakozi okulaba nga toyingira akakubo ako, ateekawo ebiziyiza, olina okuba ng'oyingira akakubo ako, naye Mukama Katonda akuwa amaanyi n'oba ng'omuwangula n'osobola okuba ng'onywera. So ng'omwana wa Katonda njagala okukukyalenjinga olunaku olwaleero, lekerawo okuwa sitaani ebbanga, lekerawo okuwa sitaani obudde. Sitaani talina maanyi. Bayibuli egamba resist the devil and the devil shall flee from you. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. You have the power to resist the devil. Eriyo Katonda atula mu gwe w'amaanyi okusinga yafugira mu nsi. You have the power to resist the devil eri munda mu gwe. Kale ng'abaana ba Katonda tutambulenga mu kakubo akafunda Mukama waffe katwagalamu,
akalimu ebirungi akasanyusa Katonda waffe. Lekera okutambula ng'okola buli kintu kyonna ky'oyagala. Gali enzigi zonna omulabe Sitaani zayitiramu kubanga ayingira mu bulamu bwo ng'akusembeza asobola okumaliriza kubanga Sitaani ekituufu tatudde ayagala okuzikiriza abaana ba Katonda okuva ddala mu ndagaano enkadde mpaka olunaku olwaleero abaana ba Katonda ye tageti. Abeesi tabaliiko olw'ensonga bwe bali mu mukono gwe naye aba Katonda naye abagala abazze basobola okuba nga tebayingira bwakabaka bwa Katonda bayingira obwakabaka bwe obw'ekizikiza kubanga gy'ogenda yonna togenda kuvaayo. So ayagala abantu bangi nnyo okulaba nga abazikiriza suubira nti togenda kubeera omu ku abo. So gali enzigi zonna mukwano gwange mulabe Sitaani zayitiramu. Abamu ku ffe emikwano mibi gy'olina ze nzigi ze weetaaga okuba ng'oggala mu bulamu bwo. Entalo zonna ezikutawanya zibe nga ziwedde. Bayibuli yogera mu kitabo ky'Abakolisi ekisooka 15:33, do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Bad company corrupts good morals. Nti emikwano emibi gyonoona empisa ennungi. So okubeera ng'oli mwana wa Katonda ogondera Yesu ne mukwano empisa za mikwano gyo nobanga mukwano gwange bw'otyo njukwetera okuba ng'oyonoona. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So emikwano emibi gigenda kwonoona empisa ennungi, gigenda kukwetera okuba ng'otawaana ng'okemebwa buli kaseera. Kirungi nnyo n'obeera n'omukwano gumu naye ng'omukwano gukuyamba okuba nga weeyongerayo museeyo omwoyo. Bayibuli egamba nti eriiso lyo era lyo likukwetera okwonna likukulemu lisinga obona agenda mu ggulu n'eriiso limu okusinga n'ogenda n'amaaso abiri mu ggeyeena. So kitegeeza nti n'ekintu kyonna ky'oyagala ennyo ekiba kikuleetera okugenda mu kuzikiriza kikulemu kubanga ebintu bye tulimu bizibu nnyo mu bwana wa Katonda. Kubanga olimpya mukwano gwange ne bagiyita Chosen Generation, subscribe ng'okonde kade tojja kuba ng'omisinga teachings ennungi nga zino. Mikwano baagala nnyo mbeere bulungi. Mwera.